Basebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo nze Nsubuga Francis Sematimba nze Publicity Secretary wa Chai Masaka Diocese. Nno mbakowoola olwaleero nti ffenna tweyiwe Nabugabo ku lunaku lw'omukaaga essaawa 3 nga omusumba waffe atuyozaayoza okuyita mu mwaka omukadde ng'ate atuwa omukisa ogunayita mu mwaka omujja. Nkowoola abasomesa essaza lyonna gye libuutikidde Kalangala, Lakayi, Kyotera, Masaka City, Kalungu, Sembabule, Lwengo, ffenna zigenda okuwera essaawa 3 nga tuli mu nnyiriri tulinze okufuna omukisa okuva w'omusumba. Ku luno Education Secretary waffe yatukoledde bulungi bwe yatugambye nti ekyambiro ky'emmisa tukifunire Nabugabo ku Sun Beach. Ku luno nno ate ekyennyanja, amayengo g'ennyanja, okuwuga, okusanyuka, okulya nga bw'okimanyi nti nno Achei tikyazidde eba yanjawulo ate yeggalawo omwaka ke katuuso tugenda kufuna omukisa okukyalingako naffe namuŋŋanze muva Bulaaya nga bwe mumpita tusyalinge bye twajje Bulaaya tufuneko ate tusyalinge naffe ebiri eyo ewalala tufuneko buli omu asobole okuyigira ku munne ate tulabe nga tugenda mu maaso. Tukoowoola Ssekinnoomu obutasigalayo omulanga gugende w'abakulu b'amasomero abatannawaayo kasimbi akaasalirwa okuyambako nti basebo akasimbi tukaweereza olwaleero oyinza okateeka ku ssimu ya Education Secretary oba omuwanika waffe Florence ne mu Centenary Bank ku account kituyamba okuteekateeka nga bulijjo nga bukyali. Abasomesa twabagamba omutwalo gumu 2,000 zokka awo alye emmere awuge afune ekitambiro ky'emmisa mu ngeri y'enjawulo ate afune omukisa gw'omusumba. Mu butuufu ffenna tulina okubaayo era twesangeyo ku lw'omukaaga kuwawusa nkya tewakyali kulanga kulala. Omusumba bw'atuyita atuwa omukisa atuyozayaza omwaka oguwedde ate atuwa omukisa tulumba omwaka ogujja nga tuli baluŋŋamu. Ekyo kyekisinga obukulu. Ebisigadde tusyalinga nga bwe njogeddeko nti ffe abaka b'e Bulaaya ate ne bamanya biki bye twajjeeyo ebinaayamba amasomero gaffe ate okutumbuka n'okusituka. Naye n'ebitali wano kuba waliwo abali e Lakayi abo bonna batubuulira Lakayi kitambula kitya n'ebyenfuna Lakayi waliyo obumonde Sembabule waliyo ente ewaffe wano tuli balimi bamwanyi buli omu n'asyalingirako munne ate ne tubeera abasomesa abatali ba bulijjo. Nze kyantute Bulaaya kubeera musomesa atali wa bulijjo tikya making a difference. Kati I want that difference to be replicated mu masomero ag'enjawulo mu basomesa ab'enjawulo. Abasomesa baffe mwenna mbalamusizza nnyo mbalamusizaako nnyo ab'essaza lyaffe ery'e Masaka disitulikiti zonna ezikola essaza lino ery'e Masaka. Bannange mbakuliisa byonna bye muyiseemu munaddala okulabika nti mutambuza bulungi abaana baffe ab'ekibiina eky'omusanvu. Olunaku lwa mukaaga ensonga gye tuliko ya lunaku lw'abasomesa olwa tikyazidde olw'essaza Diocese tikyazidde lwa mukaaga luno e Nabugabo. Olwaleero twabajje ku Sports Arena ne tubatwala e Nabugabo muwulire ku mazzi mulye ku kyennyanja ate mwongere okudigida n'okunyumirwamu obulamu bw'ekisomesa. Si bwangu naye tuleme kwekubagiza nnyo tugende buli omu gyali yenna mukubiriza okulabika nti nno tugenda tweyozeeyozeeko ennaku yaffe ate twekulise ne PLE buli omu asisinkane munne asomesa mu disitulikiti endala twongere okunyumira olunaku ate nga bwe tweyongera okumanyagana. Bannange tutaagala muntu yenna asigaleyo. Tusuubira nti ebisale byebyo omutwalo gumu 2,000 buli omu ajja gusobola, entambula ejja kubaayo, ebyamasanyu bijja kubaayo, buli omu ajjemu n'ogumu 2 ate n'amasomero gaweeyo omutemwa gwago ag'okwewandiisa okubeera ku lunaku olwo. Banaye tugende tubugirize omusumba yagenda tukulemberamu misa ya ssaawa 3 n'abafaatha abalala Diocese Education Secretary bannange n'olukiiko lwonna olwa Chai olutwala ebyenjigiriza Masaka lubakubiriza okubeerayo tubeereyo tubugirize omusumba wabeera abanga namunswa enswa ne zimwetooloola n'enkuyege. Banaye ffenna tubeereyo kubira nti olunaku abasomesa bagenda kucyakala bucyakazi na kudigida emisa oluggwa tugenda kufunayo okwogera ka mirundi nga 2-3 ekidongo kitandike ekyemisana paka buli omu wanaakooyera. Bannaye mujje mutwegatteko. Nze Nsamba Haman eri Master wa St. Gregory Butende Primary School era atwala abasomesa bonna mu kibuga muno Masaka abamasomesa g'Abakatoliki. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala.